Nze nabagambye nti mwana mulenzi ono chicken eimu ye yakubeera nti akola ssente. Ndowooza mumulaba engeri gy'ali mu kubeera nga yeeteekamu bye yeetaddemu, okubeera nti yaguze iPhone 17, okubeera nti alaga yaguze emmotoka empya. Bingi biri mu kwogerwa nga tuvuddeko katini awo alaga afulumizza akatambi akalala ak'obuseegu. Kugamba nekiraga nti alaga ali mu kubyegaana naye nga gwe mulimu gwe ogw'okubeera nti akola ki? Nti ate yeetunda oba atunda bibye nga bw'ayogera, naye nga jjukira nti emabegako awo yatuyoomu obutambi bw'obuseegu bwali buyitirivu paka n'olwaleero ayina bw'atadde. Kugamba nekiraga nti ye ali mu kubeera nti anoonya popularity already agirina naye ayagala kubeera nga ayongerezaako, oba ayagala kubeera nga afuna visa ya America ng'abalala bwe bakyogera tetuyinza kumanya, naye ng'ekiriwo kyekyo ye yeegumbulidde kubeera nti atrendinga ku social media. Oba okitegeera kituufu erinnya lyangu kubeera ng'okola naye olikoze otya? Ebisigadde ku social media bisigaddeko bitya? Oba okiraba munnange? So ffenna twagala okukola amannya yes, naye tukole amannya nga tumanyi nti ogenda kuzaala abaana aye togenda kubeera ng'okola ki? Nga oswazibwa gye bujja mu maaso eyo. So mwana mulenzi mu interview z'ogezaako okubeera nga omulabako ayogera agamba nti atunda bibye bw'aba waakutunda. Chicken ate olulimi alusonseka mu bbina munda. Chicken! Gwe chicken! Chicken olulimi alutedde mu bbina munda. Katonda amushavingisiza mannyo. Bano abaana bakumba kye bayita akapamaye. Ne TikTok watukola bubi. Kati senga ndaga ku bantu bange TikTok watukola bubi. Nendooza era mulaba mubirabye. Naye chicken.